بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. atenderezebwa Allah nnyini buyinza, omulezi w'eggulu n'ensi na byonna ebirimu. khalakana li ibadatihi, yatutonda Allah kubeera nga tumusinza. walam yatrukuna hamala, era teyatuleka ttayo mu nsi kukola bye twagadde. bal arsala ilayna rasula, yatutumira ababaka, n'atutumira omubaka khatama al anbiyai wal mursalin, ow'enkomero mu bannabbi nga ye nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. faman iddaa annubuwa min ba'dihi, buli yenna yeeyita nabbi oluvannyuma lwe, fahuwa kafirun, kimujja mu busiraamu. binassi al-Qur'an, olw'obujulizi obuyitirivu mu Qur'ani obulaga nti nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam huwa khatama al anbiyai wal mursalin, yew'enkomerero mu bannabbi era mu babaka. faman ata'ahu dakhala aljanna, agondera nabbi Allah amuyingiza ejjana. waman asaahu dakhala annar, yenna amujeemera n'ava ku nkola ye, Allah agenda muyingiza omuliro, kubanga omuntu Allah yamuluŋŋamya eri amakubo gombiriri. ekkubo ery'obuluŋŋamu n'ekkubo ery'obujeemu. kyenva namira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya Allah, tukole emirimu emirungi eginaatusiimisa eri Allah. buli omu yeetunulemu, atunuulire olunaku lwagenda okuddizibwa mu maaso ge. wattaqu yawman turja'una fiihi ila Allah, Allah atugamba nti mutya olunaku lwe mugenda okuddizibwa gy'ali, naye nga tetugenda kuddayo buzzi. thumma tuwaffa kulla nafsin ma kasabat, buli mwoyo Allah agusasule. abaakola ebirungi Allah ajja basasula bulungi, era abaakola ekibi Allah agenda kusasula okusinziira ekyo kye wakola. hal jazaa'u al ihsan illa al ihsan, empeera y'obulungi si kirala wabula jjana. tumusaba Allah tuteeke mu bantu abagenda okuyingira ejjana. Allah atuluŋŋamye olubeerera. ejjana eyo gye twogerako era Allah gye yatunyumiza mu Qur'ani ey'ekitiibwa, ekolebwa na mirimu. yegimu ku mirimu gye tubadde tukolako at-tanafus awil munafasa, okuvuganya nga tuli mu mwezi ogwa Ramadan. abantu babadde bagiramuza n'essala n'okusoma Qur'ani n'okutendereza Allah n'okusaddaaka n'emirimu gyonna egy'enjawulo. emirimu egyo egigula ejjana tegiggwaawo bintihai Ramadan, n'okugenda kwa Ramadan gisigalawo
ng'ejjana eyo y'emu gye tukyalamuza. Abaffe ejjana ya Allah nga bw'obadde ogikolerera mu mwezi ogwa Ramadan, bw'okyagikolerera. Nabbi yayogera mu hadithi n'atuga nti ala inna sil'ata Allahi ghaliya, ekyettunzi kya Allah kyatuguza, ghaliya kya bbeeyi. Ala inna sil'ata Allahi aljanna, ekyettunzi kya Allah ekyo si kirala yeki? Yejjana. Egenda kuyingibwamu abantu abaakola emirimu emirungi, abaafa nga basiraamu nga tebafudde na shiriki. Lulunkana nnyo ku nsi kuno mu bulamu bw'olina oleme kukola shiriki. Ne bw'onooyavuwala yavuwala naye nga togenze mu shiriki. Ne bw'onoolwala olumbe lukulume naye nga togenze mu shiriki. Ne bw'onoofa ng'oli mugumba, fa nga tozadde mwana naye nga togenze mu shiriki. Innahu man yushriku billah fakad harrama Allahu alayhi aljanna. Muntu yenna, kabeere kabaka, kabeere pulezidenti, kabeere nabbi ali waggulu w'abo bonna bemmenye, innahu man yushriku billah, aligattika kwani? Wa Allah. Alifa ne shiriki, fakad harrama Allahu alayhi aljanna, Allah yaharamisa ku ye okuyingira ejjana. Kiri haramu okuyingira ejjana eri omushiriku yenna. Wa ma'wahu nnar, Allah yannyonnyola obuddiro bw'omushiriku nga muliro. Abantu bamanyi nti shiriki ye muntu okubeera n'essabo kyokka, ne batamanya nti ebintu bingi abantu babikola nga bya kishiriku. Omuntu atuuka mu sitenseni n'akolerawo ebyekishiriku, n'aba nga agenda kulima lulimbi n'akolerawo ebyekishiriku, n'azaala abalongo n'akola ebyekishiriku, n'agenda okulima ebijja ewaabwe mu mbeera ya kishiriku. Shiriki totunuulira ssabo lyokka lizimbiddwa mmanju nti ye shiriki. Shiriki munene, shiriki mugazi. Abantu bangi batusazizza embuzi ne tuziziika nga nnamu, ne batunywesaamu omusaayi, ne twerabira nti oyo yenna ki? Shiriki. Osobola okukola shiriki n'omuwalimu w'ekyalo, osobola kukola shiriki ne sheekhi. Leka gamba nti bw'otuuka mu maaso ga sheekhe n'akulagula nti olw'okuba oyimiridde mu maaso ga seeka alina by'akuwadde nti oyo nti oyo ye taba shiriki. Abakyala baasuubira nti bo shiriki okumukola si kinene gye bakola ki? Obufumbo bw'abantu bangi buli mu shiriki. Obufumbo bw'abantu bangi babutambuliza ku bushiriku. Naye nze njagala kusomera amateeka gali 2 gokka, ly'etteeka erisoose nti omushiriku Allah yamuharamisaako okuyingira ejjana. Innahu man yushriku billah fakad harrama Allahu alayhi aljanna. Abasiraamu abamu bawulira aya ezo nga bagamba temusalira bantu musango, ejjana si yammwe. Naye nannyini jjana kugitonda, nannyini kututonda ye yawa ennamula. Seeka atuusa butuusa ekyo Allah kye yayogera. Naye abamu bwe bawulira nga baseeka bagamba nti omushiriku taliyingira jjana, temusalira bantu musango, eddiini si yammwe. Let people be. Nannyini kutonda nsi ye kennyini ye yasala omuki?
omusango yagumala. Ate ng'ekkooti ya akhira teriimu nguzi, ekkooti ya akhira teriimu kuttira ku liiso, ekkooti ya akhira teriimu nti ono mwana waani. Innahu man yushriku billah, yenna olaba Allah yawooninga bannabbi, walau ashraku baba kubanga bakola shiriki lahabita anhum ma kanu ya'malun, emirimu gyabwe gyonna Allah yaligisazizza. Awo Allah awooninze baani? Bannabbi. Olaba Lukumaani yali mugezi, senga amagezi ga Lukumaani Allah ge yamuwa naffe tugakoppako, nti amagezi Allah ge yawa Lukumaani senga naffe tugakoppa, Allah n'agatuwaako. Yatunuuliranga ekisobola okufiiriza omwana we ejjana shiriki, yava yatuula naye n'amugamba nti ya bunayya la tushiriku billah, mwana wange togattikanga ku Allah, inna shirika la dhulmun adhim, shiriki bulyaza amaanyi obuki obunene. Naawe tuulako n'abaana, otuuleko n'omukyala, otuuleko ne famire, omukyala atuuleko n'omwana, okubalengeza akabenje akanene akagenda okusiba essanyu ery'olubeerera nga kayita muki? Mu shiriki. Okugattika ku Allah bannaye ekigambo kya kabenje, tukyewale, tukyewaze famirizi zaffe, tukyewaze abaana baffe. Kaabe maama wo mulumirirwe, kaabe taata wo mulumirirwe ku nsonga yaki? Y'obushiriku. Famire zaffe zijjudde mu shiriki, olabira ddala abantu nga tebaliko Allah, bali ku bya kishiriku. Kale njagadde okutandika n'ensonga ezo, era ng'ensonga eyo yeekuuma emirimu gyaffe gyonna gye tukola, gye tuzze tukola muki? Mu mwezi ogwaki? Ogwa Ramadani. Ke kasita kakutanda n'ogwa muki? Mu shiriki, oba obonyeebonye, olubonaabona olw'oluki? Olw'olubeerera. Njagala kugamba nti olwaleero tugenda kwogera ku alaamaat sihhatul qalbi, obubonero obulaga obutuufu bw'omutima gwo gw'olina, obubonero kw'olabira sihhatul qalbi, obutuufu bw'omuki? Abantu bangi twerabira okutunula mu mutima gwaffe ate ne tutunula nnyo mu mitima gy'abalala, ne twerabira okutunula mu mitima ne tweyonja kungulu naye nga yingini nfu. Baganda bange Abasiraamu, teriiyo kisinga bulamu mu muntu nga bulamu bwa mutima. Omutima bwe gulamuka naawe obeera mulamu. Omutima bwe gufa ne bw'onooyambala abaaya n'onyuma, ne bw'onoobeera smart, naye ng'omutima gw'omufu, oli mu bantu abafu abatambula. Kasita omutima gukola ki? Kyava Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti inna fil jasadi la mudgha, mu mubiri muno mu bboda eno gye tulina mulimu ekinyama. Idha salihat, Allah bw'akuyamba ne kirongooka, salahatil jasadu kullu, salaha al jasadu kullu, omubiri gwonna guba gukoze ki? Naye wa idha fasadati, senga ekinyama ekyo kifa, fasada al jasadu kullu,
n'omubiri gwonna gubakukoze ki temwerabiranga ti inna allaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajisamikum tewerabiramu nnyinaze omulungi ne muganda wange nti Allah tatunuulira ngeri ki gye twakulamu, tatunuulira figaazi zaffe, tatunuulira buwanvu bwaffe, tatunuulira bode zaffe wadde emibiri gyaffe, walakin yanduru ila kulubikum, atunula muki mu mutima. Bw'omala otegeera ensonga eyo hadisi ya nabbi, lwaki tolowoozaamu nti Allah buli waatunula mu mutima gwange alabamu ki? Yagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna allaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tatunuulira bode, tatunuulira mibiri. Gundi yakula bulungi, gundi alina amannya amalungi, gundi alina omubiri omulungi, mbu gundi alina kkala ennungi. Allah atunuulira mutima. Muntu yalibadde akwatibwa ensonyi okubanga Allah yatunula mu mutima gwo, naye gulimu ki? Omutima gwo gulimu ki? Kubanga Allah yagukola ki? Omutontomi omu yagamba, ya khadima aljismi, owange gwalabirira omubiri, kam tashqa li khidmatihi au kam tasaa li khidmatihi, banga kiri omala nga ogulabirira n'ogusiiga ebizigo, n'ogutwala mu jimu, n'ogukozesa loodi waaka. Ya khadima aljismi, owange gwaweereza omubiri, n'odduka agubeere bulungi, n'oli agubeere bulungi. Atasalima fi khusran, okukolerera enki ekigenda okufuuka envunyu. Kyava yagamba nti anta binnafs, bakubala nti oli muntu lwa mwoyo gw'olina olw'omutima. La biljismi insan, tebakubala olw'okuba olina omubiri, bakubala lwa muki? Lwa mutima. Mutima gwo guli guti? Laba ekitima ekivundu ky'olina ne ku bantu ba famire bo. Laba ettima ebbiri olina erijjuddeko ne ku bantu ba famire, ng'ekitima kyo kibi. Gwe mulogo, gwe mukodo, gwe atafaayo ku bantu ba famire yo. Niwe bagamba obbayamba tofaayo buli kiseera, sirina ssente, buli kiseera nina ebizibu. Munno ne bw'aba agenda kuwasa tofaayo olw'ekitima ekibi. Toyagala kuyamba. Weerabidde nti naawe enkya ofumbiza, weerabidde nti naawe enkya olwala, weerabidde nti naawe enkya olwaza. Anta binnafs la biljismi insani. Bajja kukubala nti oli muntu lwa mutima omulungi, so si lwa mubiri. Tweggyemu ebitima ebibi obutaagaliza. Olina alabanga munne afunye ekintu n'ateekawo enkokola eza buli kiki. Lwaki oyo? Lwaki okuba abantu enkokola? Gwe wabatonda, gw'ogabirira abantu. Muntu n'atuuka n'okufuna riziki, oli n'aga oyo teyalisaanye kuba na ssente. Okola mu ggwanika lya Allah, okolamu ng'ani? Oyo gw'olaba nti tasaana kuba na ssente, nga bwe weetadde mu ddaala eryo, waalibadde naawe ozirina. Kubanga gw'omanyi abakola ki? Abasaana abalina okubeera nazo, ate naawe tozirina. Tetulaba nga weemenya. Ekituusa abantu awo okwemenya kiki? Kitima ekiki? Ekibi. N'ogobesa munno ku mulimu, n'ologa munno olw'ogutima obuvundu. Anta binnafsi
la biljism insani, bakubala nti oli muntu wa mutima so si muki. Bameka abambazza omutima bode zino naye nga bavundu, nomulaba nga anyirira bwati mweru naye ngaekitima kyafa kivundu, bwebanga egenga yaduda. Ati njagala nkuweeyo obubonero buli 6 mu darusu ey'olwaleero obulaga salamatul qalbi, obutuufu bw'omuki bw'omutima. Akasookera ddala kathiratu dhikirillahi taala, okuyitiriza okutendereza Allah sirran wa jahara, mukyama ne muki ne mu lwatu. Yitirizanga nnyo okutendereza Allah sirran wa jahala, mukyama ne mu lwatu. Akthir min dhikirillah, yitiriza kutendereza Allah. Abatendereza Allah, ya ayuha alladhina amanu udhkuru llaha dhikiran kathira, abange mmwe abakkiriza mutendereze nnyo Allah dhikiran kathira, olutendereza olunene. Allah bwe yali anyumya ku bantu ab'ebitende ebirungi ab'omujjana, tuli fenna wadhakiruna allaha kathira, nayogera ku bakyala wadhakirat aadda lahum magfiratan, Allah yabategekera okubasonyiwa. Buli olabanga omutima gwo gutendereza nnyo Allah sirran wa jahla, mukyama ne mu lwatu, tegeera nti olina akabonero akalaga omutima omuki omulamu. Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, abatendereza Allah mu kusituka kwabwe mu kutambula. Amakulu bamutendereza Allah mu buli mbeera, batambula, bagenda okwebaka, balina gye balaga, baliwo basigala mu kutendereza Allah, tebakoowa. Obulaba omutima gw'omuntu bwagumanyiiza endongo okuwuliriza musiki, tegutereera nga tegunnawuliriza musiki. Obulaba abantu babeera ku mbaga ne beekyanga, mbaga kyeno tuli mu kuziika oba twazze kusanyuka, kubanga bamanyiira ki? Mutima muki mufu. Akabonero akasookera ddala kathiratu dhikirillah, kasita olaba omutima gwo nga guyitiriza okutendereza Allah. Baganda bange abasiraamu, teriyo muntu kyagenda kusanga mu fayiro ye ey'emirimu nga kijjuddemu empeera ennene nga kutendereza Allah. Kyava yagamba Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tuuba yesiimi man wajada fi sahifatihi, agenda okusanga mu fayiro ye istighfaran kathira, nga yatenderezanga nnyo Allah. Fahallil wasabbih, kitiriza okugamba buli kiseera la ilaha illa Allah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Kalimatani, yagamba nabbi ebigambo bimeka? Khafifatani ala lisan, okuyita ku lulimi kyangu. Thaqilatan fil mizan au ala almizan, bizitowa nnyo ku mizan. Habibatani ila arrahman, naye nga Allah yayitiriza okubyagala. Subhanallah subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim. Olwaleero wakabyogera emirundi emeka? Gwe nobeerawo nga totendereza Allah, wabula buli kiseera obeera ku media, gwolabika buli awali komenti, gwolabika buli awali komenti, buli ekijja okikomentingako, ate komenti embi, kuvuma n'ovuma omuntu amasira atalina kyakkoze, n'omuvuma embizi atalina kyakkoze, n'owemula buli kiseera okomentinga ntunda ebitundu by'ekyama.
ebigambo bye twogera. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun, baganda bange okutendereza Allah. Social media eno eyinza okugoba abantu mu kutendereza Allah. Social media eno eyinza okugoba abantu mu kusaasira kwa Allah. Social media eno esobola okummisa abantu ejjana. Ategendereze naye ekiraga obutuufu bw'omutima, obulamu bw'omutima, kathiratu dhikirillahi ta'ala, kuyitiriza kutendereza Allah sabahan wa masa, ku makya, akawungeezi, mu matumbi budde, ekirungo ogenda okwebaka. Bano senga twali tuyitirize nnyo n'okutendereza Allah, senga ne stress tatuyitamu. Ala bidhikirillah tatma'innul qulub. Kuyitiriza okutendereza Allah, Allah atebenkeza omutima gwo. Naye osanga omuntu atambula anyeenya omutwe, yeewuunya bwavu. Bazadde bambonyeza bonyeza. Bayitiriza okutendereza Allah. Kusoma Quran. Ebigambo ebisinga obulungi oluvannyuma lwa Quran. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illa Allah, Allahu akbar, wala hawla wala quwwata. Ebyo byogera emirundi emeka olunaku. Nabbi n'atuuka n'otuga nti akthir, muyitirize nnyo okwogera la hawla wala quwwata illa billah fa innaha kanzul janna. Kyabugagga kyaki? Kyamujjana. Buli lw'okyogera bw'oti obanga asimba omuti mu jjana. Kola investment mu jjana. Akthir la hawla wala quwwata illa billah, la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Naye tutambula tunyeenya mitwe, tutambula tuyimba, tutambula tubawusinga, tutambula tuwemula. Tendereza Allah. Kabonero akasookera ddala. Kabonero akokubiri, idha fata al-insanu wirduhu, omuntu bw'abeera n'omulimu ogumuyiseeko, omutima omulamu bwe gubeera n'omulimu gwe gumiisinze. Tuli fenna? Bwe gubeera n'omulimu gwekoze eki? Gwe gumiisinze, gwekubagiza. Omuntu bw'abeera ne kye bayita wiridu. Wiridu kyeki? Kwe kubeera ng'olinayo omulimu gwe gwe wamanyiira okukola buli kiki, ogutali gwa bwatteeka, wabula wagumanyiira. Nga ki? Ng'okusaala duha, nga ki? Ng'okusoma Qurani, nga ki? Ntendereza Allah emirundi 100 buli ku makya, nga ki? Nsaddaaka buli kanaku. Kati omutima ogwo we guyitwako omulimu ogwo ne gugumiisinga, gwekubagiza. Okimanyi nti mulimu abantu wallahi nga n'esswala ya jjama bw'eba emuyiseeko tafaayo, mutima gwe tegulina kye guba. Ne bwazuuka ku makya ng'enjuba yavuddeyo dda, tafaayo, ali comfortable. Naye omutima omulamu bwe guyitwako omulimu gwe gwamanyiira okukola, gwekubagiza ne gulumwa. Gulira nga gwagala kukaaba, duha empiseeko, naku enjeru zimpiseeko. Bwe gubanga omutima gw'omuntu omulamu gulumwa ku mulimu oguguyiseeko bwe gutyo, ogutali gwaki? Gwa tteeka, ogutali gwa farada, ate butya ng'ogw'obwetteeka bwe gumuyiseeko, butya nga asubiddwa gwa bwatteeka. Kyova olaba Sheikh Abdulrazak al-Badiri yanyumya kissa gye yajja ku kitaawe. Tuli fenna? Yagamba nti omusajja kaana yaskunu al-Madina, musajja yawangaaliranga nnyo mu Madina. Kaana muwaadhibu ala salawaati, yali yeekwata nnyo ku swala, nga la tafuutuhu swala, swala nga tezimuyitako. Naye olunaku lumu fajiri yagenda n'azuukuka ng'enjuba evuddeyo. Fataallama
n'afuna okuluma okw'ekika ekyawaggulu, n'anyolwa, awulira obugumi, kuzuukuka nga enjuba ekoze eki evuddeyo. Kyeyakola fadhahaba ila almasjidi nabawi, n'agenda ku muzikiti gwa nabbi e Madiina, n'atuula eyo olunaku lulamba ila ba'da salati al-isha, paka lwe baamala okusaala eswala ya isha, yastaghfirullah, nga yeegayirira Allah amusonyiwe. Ffe we tumiisinga eswala obaaki mu mutima gwo, bw'ozuukuka leeti ku fajiri, oba weekeereya isha, oba weekeereya magaribi, kiki ky'owulira muli? How do you feel? Ofiiringa ki? Kati omutima omulamu bwe guyitwako omulimu gwe gwamanyiira okukola, guwulira obulumi. Bw'oba tulina bulumi bw'owulira ng'osubiddwa ibaada yonna, obulako kuziikibwa, mutima gwakola ki? Gwafadde. Bodde eyo yekyali ku nsi, Sheekh Sola neekuyitako n'oba nga tulina ky'okyuseeko, n'oba nga olunaku tosomye ku Qur'ani, n'obeera ng'oli comfortable, n'ozuukuka nga obudde buyise ku fajiri, n'obeera ng'oli nnomo, kiraga bufu bwa mutima. N'olaba abantu nga bakola shiriki n'otanyolwa, n'oga byabuwangwa nnono, be banaamanya. Mutima omulamu gulumwa. Wano kyenjagala tuyigewo ekirala, omukkiriza yenna abeereyo n'omulimu gwe yeemanyiiza okukola buli kiki, buli lunaku. Wallahi newe guba mutono, gwe gwolabanga omutono kasita ogwemanyiiza nga mulimu, gamba ng'ogamba sisobola kwebaka nga sirina wuzu, sisobola kwebaka nga sisadde witiri. Kati akabonero akalaga obutuufu bw'omutima, witiri kugimiisinga, n'awulira ng'afunye omusujja, n'awulira nga teyeetegeera, kubanga omulimu gwe gwakola buli kanaku gukoze eki? Gumuyiseeko. Omukkiriza alina okubeerayo ne wiridu ye tya buli kanaku ntendereza Allah emirundi 7 oba emirundi 10. Beera nakyo ng'okirina. Olunaku nkwata mu nsawo mpaayo 2000. Gw'olina wiridu ki gwe, mulimu ki gw'olinayo gw'ogamba nti guno, nga ne bw'oba ofunye abagenyi mu ssaawa y'okukola omulimu gw'ogwo, owulira ennaku ogenda ku miisinga omuki? Omulimu gwo bagenda kunteteeganya, ssaawa gye bagiddemu badde waakumalako juzu, naye raba we batuuse juzu egenda kunnema okumalako. Nga tataallamu, ofuna obulumi. Naye omuntu bw'aba n'obulumi bwe butyo ku mirimu egitali gya bwatteeka, ate butya nga ogumuyiseeko gwaki? Kitegeeza azirika. Kyova olaba Umar bwe yakeereye essola ya asiri, tuli fenna sola bwe yamuyitako, ye mu mbeera ey'okwekubagiza yagula ettaka n'aliwaayo eri obusiraamu nga kwekubagiza. Naye ffe bwe tuyitwako ibaada ng'ezo, n'okeerewo owooza kimu Gafuuru Rahimu, Allah alaba. Allah naye alaba. Embeera gye tulimu eya Uganda teriiyo jjana nga baagitondera bannayuganda, nti eyo yammwe Katonda alaba. Bannayuganda embeera gye balimu yakusamira, ne b'osamira. Ejjana gye tukolerera be ba Abubakari gye baakola ki? Gye baakolerera. Ejjana gye tukolerera b'olengera abakaabira ku Kaaba abali e Makka gye tukolerera. Tuleke gaa nti naye Allah alaba, embeera yaffe agiraba. Agiraba naye weefuddeko. Ntegerekisi. Akabonero kakomeka? Kabonero akokusatu, shuhuhu bil waqti. Omutima omulamu gufaayo eri ebiseera obutaguyitako mu bintu ebitalina mugaso. Omuntu okubeera n'omutima okulaga akabonero akalaga nti omutima gwange mulamu, gufaayo eri ebiseera
obutagenda yamudiyaan ebiseera okubeera nga tebigenda ttayo fima la faidatan fihi mu ebyo ebitalina makulu bila ilmin wala amal tegwagala biseera kgenda nga tegulina kyegweyigiriza nga tegulina kyegukoleddemu kyegugasa eri Allah wala dhikr ani mufe ono nga mukozi wa ssente ng'ayagala season emuyiteko gyali kati akabonero akalaga omutima omulamu bwe butoonoona biseera mu ebyo ebitalina makulu bantu tumala ebiseera mu bintu ebitalina makulu n'obeera mu lwali n'oyimirira awali ludo n'olaba awali akavuyo n'oyimirira n'otandika n'okusala omusango avuze bubi olwo abantu boolabira ddala nga beeteeka mu bintu ebitabakola ki naddala abantu ba boda boda agenda n'asanga abantu abakuŋŋaanya alina gy'alaga n'ayimirira n'amala awo essaawa n'asala n'omusango abadde avuga ati atandika okubuuza bikwatirako ebyo newefuula owa trafiki n'opaakinga wali ebbali n'otandika oziragirira bintu ebitalina makulu bikwatirako ebyo bakuwandiise oli wa trafiki abantu abamu bamala ebiseera olina amala ebiseera mu kulaba ludo mu kulaba firimu mu kulaba emipiira biseera bigenda omutima omulamu tegukkiriza biseera kugenda nga teguganyiddwa kiseera kyemmaze wano senga nsomyemu ejjuzu kiseera kyemmaze wano senga ntenderezaamu Allah kiseera kyemmaze wano senga nkuttemu hadithi kiseera kyemmaze wano senga neegayiridde Allah okunsonyiwa omutima omulamu bwe guba naye ffe tumala ebiseera laba ebiseera bye twonoona byokka ku social media n'oseereza n'olaba abawemula n'ogenda ku musomi wa Quran n'ogenda ku bannabyabufuzi ogenda olaba bulabi kwegamba obuseegu jjajjaawo bwe yalabira emyaka 85 ng'obulabira mu ddakiika eki jjajjaawo emyaka gye yawangaala 9 ku nsi bye yalaba ebibi bw'obirabira mu ddakiika eki n'olaba abakunamye n'olaba abawemula n'olaba abavuma n'olaba abakola ki mu ddakiika egi oli ku ki nga ne jjajjaawo eyawangaala ku nsi emyaka 9 bye yalaba tebyenkana byolabye mu ddakiika fe olwaleero buli kimu tukifuna ku ssimu gye weetereddeko ssente ate n'onyumirwa ate bw'oba ow'amagezi amatono ennyo n'okomentinga naawe n'owandiika neewunya omuntu akuze akomentinga ku social media abamu oba temulaba nti mukuze oba olw'okuba mudaayinga ebirevu ne mulabanga abakyali abavubuka abato munye ogenda n'odaayinga ebirevu n'osuubira nti okyali muki okyali muto okuze oyingira kabuli ebiseera bye tobikkiriza kugenda mu bintu bitalina maki makulu beera ne focus beera ne target ku social media ngenze kulaba ki njagala kufunayo musomo gujjeeyo guwulirize ku social media ngenze kukolako ki kulaba ekigenda mu maaso mu nsi kyo si kubeera awo kumala biseera wallahi omuntu abeera ku social media okwesola nemuyitako ayimiridde bw'ati n'amala essaawa 3 ali mu kuseereza alaba obudde bukola ki omutima omulamu gululunkanira ebiseera obutagenda ttayo bila ilmin wala amal nga tegulina kyegweyigirizaamu nga tegulina kyegukoleddemu wadde okutenderezaamu Allah tegukkiriza budde kugenda kyava Allah atugamba inna al insana lafi khusri abantu bagenda kutuuka akaseera nga bali mu kufaafaaganirwa illa alladhina amanu okujjako abali baabaki wa amilu salihat ne bakola emirimu emiki ne bakola emirimu emirungi
ebiseera byabwe ne babikoleramu kukola birungi. Kati twafunye ekigezo ky'olutalo lwa Iran ne America. Buli omu wano yafuuse analysis wa lutalo, alinga ali mu ddwaniro. Osanga Seeka ng'anyumya olutalo ng'alinga ali mu ddwaniro, aliyo n'anyumya, n'akola analysis, n'awa ne results ezinaavaamu, n'amaanyi we gayimiridde ku njuyi zombi. Ebudde bw'omalamu ebyo. Law sabbahta Allah wa dhakarta Allah, singa otendereza Allah n'omujjukira Allah n'osoma Quran, lakana khairun lak, wali badde ofunamu ebirungi. Naye wano buli muntu yafuuse kati analysis wa luki, wa lutalo. Mulinga mwenna abali mu ddwaniro. Ati omutima omulabu, shuh bil waqt, gufaayo eri ebiseera obutagenda diyaan, nga tegulina kyegukoze eki, kyegukoleddemu. Bano ebintu ebitalina makulu byenjogerako. Olina ayimirira ku betingi, olina agoberera kadodi, n'ayimirira awantu talina kyakolawo, tatendereza wabula ali awo. Ekyokuna, al-ihtimaamu billahi wahdahu duna siwaahu. Omutima omulamu gufaayo ku bwomu bwa Allah ne gutatunuulira kusinza kirala ekitali ani, kitali Allah. Abantu tulina emitima nga giyimiridde mu bifo bingi. Mulimu abaddu bw'agenda mu kyaki n'asaba bw'afuna ebizibu, bw'ajjako ate mu muzikiti naye n'asaala ku lw'ejjuma ne Idi, bw'agendako mu kyalo n'alima ku bijja ate n'ajja ne mu muzikiti. Kati omutima omulamu, al-ihtimaamu billahi wahdahu, gubeera n'ekigere kimu mu kusinza ani, Allah. Tobeera asinza Allah ne weebala nti otegeera Allah nga bw'osamira, nga bw'oyingira mu kereziya, nga bw'olima ebijja ng'onoonyaamu emikisa, nga bw'onaaba eddagala okufuna emikisa. Mutima omulamu gubeerako Allah bw'omu, wahdahu la sharika lahu. Bannaye nno abantu bangi bali mu busiraamu nga balinamu ebigere ebiwera. Nakiraba wano mu Ramadhan, abamu Allah n'abayambako ne beenenya nga balina ebibbo. Binaga Seeka ebibbo byange bitwale, maze nabibba nga bampa akambe, simanyi n'olugoye, simanyi ne lubuga, simanyi na kiki. Abantu bangi balina ebintu ebyo. Naye ng'ate omulaba asaala, asiiba. Kali Allah bawadde okufumiintiriza n'amanya nti bino byendiko si biki, si bituufu. Okumanya ebintu ebyo si bituufu, abantu babitya na bwereere. Mukyala lumu ampita okubikima, nkubira Seeka Ssenjala ne mubuwaayi, jangu ogire ebintu bino. N'aŋŋamba tugende. Kati tukubira omukyala, n'agamba mu bikima waliwo akaana akayimiridde nabyo ku kkubo. Twagendera ku ssimu, atya n'okumulaba. Ne tusanga akaana ku kkubo ne kabituwa mu kadeeya. Nvuga ne mbiteeka mu mmotoka. Tulina Seeka Ssenjala. Tugenda tunyumya, tubyogera nako nga tebinyega. Nga tebinyega. Tuvuga gye tubijje. Tunyumya n'amboozi ebikwatako. Wadde okuvamu ekiki. Tupaakinga okusaala, tubisibira mu mmotoka nga tebinyeze wadde ekigambo n'eki. Seeka muvuga paka ku Siddiiki, aŋŋamba mpaka kutya kange. Mbijjamu mbimuwa neŋŋenda nga tebinyeze nti wondeese simanyiiwo. Mutunulire abantu be beesigamidde. Mutunulire abantu be beesiga ebitalina maki. Kaakati al-ihtimaamu billahi wahdahu
bannange teekayo ebirowoozo ku bwomu bwa Allah, teekayo ebirowoozo ku Allah, teekayo ebirowoozo oteeka eriisa ejjogi mu kwawula Allah. Abantu be balina tebirina makulu, abantu be batya tebirina kibigenda bakola. Nze ngambye twabivuga ne tubyogeranga nako nga biri wano mabega wadde okuvaamu ekigambo bane twenenye eri ani? Eri Allah. Mbulaba omutima omulamu naye Allah gwawadde neyenenya, Allah bamusaasidde. Era nkubiriza abantu ababirina mubyejjeeko, tebirina kyebigenda bakosa. Bwotagamba nti ate okubyejjako ojja kufuna obuzibu, n'atabirina afuna ebiki? Ebizibu. Ebizibu bya buli muki? Bya buli muntu yenna. Si lwakuba nti wejjeeko lubaale nti ogenda okufuna obuzibu, si lwakuba nti bakwasa lubuga bw'onoomwejjako otandika okufuna emitawaana. N'atalina lubuga, n'atalina kambe, n'atalina mbugo afuna ebizibu. Ebizibu bya buli muntu yenna. Si lwakuba nti sikyasamira, si lwakuba nti nagaana okwalula abalongo kyenva ntandise okufuna emitawaana. Emitawaana gya buli muntu, ffenna tugifuna, ffenna obwavu tubufeesinga, ffenna tulwala ne tulwaza. Kati leka kusuubira nti olw'okuba togize balongo gy'emitawaana kugikoze eki? Winaga akabooto nga ajja kunnuma. Buli alina akabooto nga amaze butagira balongo. Emitawaana gya buli muntu. Leka kusuubira nti givudde butasabira, butamanya mpewo za kiki? Za kika. Ekiddira ekisembayo dhihabul hammu fi dunya waqtu ssalah. Omutima omulamu, akabonero akalaga nti omutima gw'omulamu ebizibu by'edduniya okusenguka ng'oli mu ssala n'otabiteekako focus. Buli wobeera mu ssala bw'oti ennaku y'edduniya n'etakuggweerako mu ssala, kubanga omuntu ali mu maaso ga Allah. Naye omuntu ate okuyimirira mu ssala n'ajjukira ennaku y'edduniya n'akaaba olw'ebizibu by'edduniya, oyo aba akabye ku lwa Allah? Omutima omulamu ennaku y'edduniya egenda nga gusaala, tegusobola kubeera mu ssala ate ne gutandika okwekubagiza ebizibu by'edduniya, ne gutandika okulowooza naalyaki, ne gutandika okulowooza ku renti. Ayimiridde mu maaso ga Allah. Tolaba nabbi we yagambanga Bilaali, ya Bilaali arihna fi ssala. Tutebenkere muki? Omuntu omukkiriza omutima omulamu mu ssala alina kutebenkera, so si kuwankawanka ate na dduniya. N'okaabira mu ssala ate ne bakubuuza obadde okaabira ki? Nkulabye ofeesa ng'osaala. Anti mukazi wange yanobye, anti bansaze ku mulimu. Ajjukidde mukyala. Mutima omulamu gutebenkerera mu ssala. Tuli fena ekisemberayo ddala omutima omulamu ikhlaasu niyaati, gukola kusiimisa Allah. Gukola kusiimisa ani? Bannange tukole nnyo nga tunoonya Allah kutusiima. Kabandabe n'amalala gasusse nnyo mu bawalimu n'abatali bawalimu. Kabandabe, kabampulire, kabansuute, kanfune likes, bisusse nnyo mu bawalimu n'abatali baki? Ekifuga ebintu ebyo byonna kiki? Ikhlaasu nniya. Kanvume Seeka gundi bantegeere nti ndi w'amaanyi. Kanvume Seeka gundi muyiseemu eggaali bajja kuntegeera. Ikhlaasu nniya. Faayo nnyo okukola emirimu gyo ng'ogikola ku lwa Allah, so si lw'abantu, so si lw'abantu kuwaana. Bannange riyatta emirimu. Inna akhwafu ma akhaafu alaykum shirki al-asghar.
nabbi yagamba mu byensinga okubatiiririra okubatiisa ye shirika omuki nabbi ne bamubuuza wama shiriku l asgar naga arriya ye kabandabe. Kabandabe atususseeko tulwane nnyo okulaba nga buli kyetukola tekiriimu bantu kwagala kutwogerako, kwagala kutuwaana, kwagala kutukubira mu ngalo, kwagala kulaba nti gwosinga. Fuba nnyo buli kyokola gwokikola ku lwa Allah kijjeemu abantu, kijjeemu abantu okukuwaana. Oyo ewaffe oyo asinga. Twafunye n'ekizibu ky'abantu abamu bano aba midiya balina n'emikutu miramba mbu baleeta baseeka top sheikhs 5 simanyi sheikhs n'atandika obbannyonnyola. Ebyo ebintu bigenda okwonoona abantu, mubyejjeemu. Kati seeka bw'abeera eri n'alengera nga oluusi bambi mu top 10 zitakola ki, ayinza okufuna ekizibu. Noono we yeerengera gwe batadde mu 10 top 10s n'alaba nga bamutaddemu, laba bwafuna ujubu, okwemanya, n'aga nti bantegeera. Era ogenda obbalaba abamu nga beeyogerako, nakola kino neŋŋenda egindi neŋŋenda egindi neŋŋenda egindi. Nze nsinga. Ekigambo ekyo kyakabenje kigenda kututtira emirimu. Ebireese ebyo kiki? Kubulwa ikhilaas. Mirimu gyaffe kugijjamu Allah nti gwe tugikolera yekka. Abantu batusudde mu kabenje ak'okutuwaana, ak'okutusuuta, ak'okutwogerako. Kuleetedde baseeka abasatu abasinga, kuleetedde baseeka 10 abasinga mu Uganda. Basinga muki? Basinga muki? Allahu akbar. Ensonga eyo ala khatarin, ejjudde akabenje kanene. Wallahi waliyo abaddu ba Allah ng'abantu tebabamanyi wano, nga sina baatiikirivu mu bantu, nga bajjula irimu ne ibaada, nga bajjula irimu gye bayita ki? Muve ku boogezi. Nga bo bajjula irimu ate n'okukola ibaada n'obuntu bulamu. Naye mmwe musuubira nti gwe mulaba alaba ennyo be ba top 20. Kireetedde oluusi emirimu gyaffe okukola ki? Abantu okukusuuta. Kyova olaba nabbi yagamba olabanga omuntu ng'akuwaanawaana, mukole ki? Muyire enfuufu muki? Ajja kukuleetera obuzibu. Wallahi osobola okukola omulimu gwo ng'okola ku lwa Allah, naye olw'abantu okukuwaana ne bakuleetera akaki? Ensasagga, ekizibu. Naawe n'otandika okwewulira eryanyi, n'ofuna ujubu, okwemanya, okwetegeera. Oyo otandise okuvimba, okoze riya. Kumbe ewa Allah. Kyova olaba nze nsaba nnyo Allah nga Allah bw'ayatiikirizza abawalimu baffe abantu ne babamanya, wa Allah babeere baatiikirivu. Basobola okwatiikirira mu bantu ng'ewa Allah tekola ki? Ng'ewa Allah tetulinaayo kalungi. Sabanga nnyo Allah mu mulimu gwo guleme kufuna kizibu ky'abantu, kizibu kya riya, kizibu ky'abakabandabe. Kubanga kabandabe atta emirimu. Ate ng'emirimu gino tugiwa obudde. Niraba ate bw'otuuka mu maaso ga Allah nga gikoze eki? Nga Allah gisazizza. Nga ki ekigisazaamu? Kwerabawo, kwetegeera, kwemanya. Mukkirize olwaleero nkome wano. Omulundi ogujja mbadde nzigulawo lwaleero oluvannyuma lwa Ramadani. Tubawuzaayoza n'okubakulisaayo mu kusiiba, mu kusaala essola ya Idi n'emirimu gyonna gye mukoze. Tusaba Allah agikkirize. Bakubiriza emirimu gyammwe egyo gye muzze mukola omwezi mulamba, mugikuume. Mugikuume. Mubimu obubonero obulaga nti omulimu gwe wagukuuma kwe kusigala ku bulungi bwe wabaddeko mu Ramadani. Alhasanaati tunaadi ukhtaha. Emirimu emirungi buli kirungi kiyita kinne waakyo. Bw'obanga okuyimirira ekiro kyakoma mu Ramadani,
teeka question mark ku mirimu gyo. Bwe kubanga okusoma Qur'ani kyakoma mu Ramadan, teekako alamatu taajjubu, akabonero k'okwewuunya, kubanga ekirungi kiyita kinne waakyo. Bw'osaala fajiri ogenda okulaba nga omulimu omulala gujja gwokka n'osoma Qur'ani, n'ogaaka nsaale duha, n'ogaaka nsaddaake. Ekirungi kisika kinne waakyo kikusembezaako. Abamanyi kye bategeeza nti ebirungi buli kimu kiyita kinne waakyo. Bw'onoosaala Isha mu jjama ojja kwanguira okusaala ki? Subuhi. Osaale witiri nga tonneebaka, osome ku Qur'ani, otendereze Allah, wuuyo ozuukuse n'emirimu. Tugenda okulaba nga buli kimu kijja kikoola kinne waakyo. Nabwe kiti amazambi. Bw'onoogenda mu zambi era ojja kulaba nga eddala likwanguyira, ng'olaba tokyalirinamu nsonyi. Walikola ki? N'olw'ensonga eyo omulundi ogujja tujja kutandika emisomo gyaffe gigenda gitambula in order. Naye olwaleero njagadde mbawe ku bubonero obwo tutereeze nnyo emitima gyaffe. Beera n'omutima ogwagaliza banne ebirungi. Leka kubeera na kitimatima ekirimu effutwa, ekirimu enkwe, ekirimu obutaagaliza, ekirimu ensaalwa. Beera n'omutima naqiya, omusengejje, ogunywedde tawhidi ne gubbinkira mu kutegeera Allah. Naye abantu balina ebitimatima ebibi, n'oyira munno asidi. Kati ng'oyo omusajja bw'ataba mulalo eyagenze ku baana b'abantu, abana n'abasanjagga omu ku omu, baana bana abato amabujji n'abasaanyaawo. N'olaba nga ate abantu abamu babifudde byaki? Bya bufuzi. Naye abaana b'abantu amaziga g'abazadde bali mu mbeera mbi. Abagenda ku ssomero ly'abakiggala emukono ne babookya. Emitima egyo emibi. N'abantu ba famire mwejjeemu agatimatima agabi, agataagaliza, agatayamba bannammwe bali mu bizibu. Gwe munno buli waba n'ekizibu n'olaba nga alina ennaku ennyingi, nange nnina ekizibu, tolya. Oliyambako ddi ku muganda wo? Oliyambako ddi ku muntu wa famire yo? Ne bw'oba tolina nnyo muwe bbiri ategeere nti oyimiridde naye. Naye buli kiseera nange nnina ebizibu. Wallahi bujja kukyenkyanga ebizibu by'okaaba biri mu makaago. Ojja kulwala, ojja kulwaza nga banno b'olaba kye bali. Tuyambe bannaffe nga tutandikira mu families. Mujjeemu agatimatima agabi agali mu famire agataagala kuyamba bannammwe. Munnammwe n'atuuka n'okkaaba panado, ekintu ekitono yejjanjabe. Buli omu n'atunula eri, si mwana wa maama, tetwayonka ku bbeere limu. Ndowooza kati oli ku mabeere ga nnyoko era okyayonka. Tulina kuyambagana. Kyova olaba Allah yatuteeka mu famire. Yalibadde Allah asobola otutonda buli omu n'abeera atya, naye yatuteerawo families mulimu message. Naye ate mu message mwagivaako. Muno n'akaaba ekizibu mu famire, bazzukulu ba gundi n'aleeta ekizibu, wabula n'otunulira mwana wa nnyoko lwalikaaba lw'oyagala oyambe. Mulabye nnyo abakyalowolereza mu mabeere g'abannyammwe. Muyambagane nga famire. Ka'annakum bunyanun marsus. Mubeere ng'omuzimbo oguli awaki? Awamu. Subhanakallahumma wa bihamdik.